Kampala omwo waliwo obusanga abantu 10 waliwo obusanga 8 waliwo buli omu alina gwawagira buli omu abane gwawagira bwe twali mu delegates conference buli omu yagenda n'alonda nange kenyini ze president w'ekibiina nagenda n'ennonda awamu ne bampangula awamu n'empangula yes kyetukkiririzaamu kati nze kenyini ng'akulembedde akakiiko k'abakulembeze twateekawo akakiiko kappaka ebyokulonda akayina okugenda ne kafekweta ne kajja ne katubuulira nti abantu bagamba bwe bati twali twagala nnyo okola primaries abantu balonde nenga mwemanyi conditions zikutambuliramu Kampala ate wano okugenda obugenzi mu bantu batulemesa so tusala amagezi gonna agali created coming up ne bakandidate abasaanidde katonda abadde akyatuyambye ituvayo ne bakandidate abasaanidde nere ebiseera ebimu tutomera bw'ate tetwatomera ku bakazi bwe Bashir tetwatomera ku bakazi tetwatomera ku ye naye nimbye tetwatomera ku bakazi bwe Bashiri n'abalala bangi okumenya amanya. His Excellency Bobi Wine yali agoberedde ensonga y'okulambulula gye buvuddeko we yabadde kaawe South Africa ng'alambulula ensonga lwaki ekibiina ki NUP kyaganye okugenda mu Akamyufu okwefaananyiriza ekibiina ki NRM wabula ekibiina kino ne kisalawo okubeera nga akakiiko k'ebyokulonda aka NUP ke kagenda okubanga kasunsulamu abantu n'okulaba abo abagenda okwesimbawo ku kadi y'ekibiina ki NUP. Njagala okutegeeza nti olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 28 Julayi omwaka 2025 okuva ssaawa 2 ez'okumakya ekibiina ki NUP kitandisa akamyufu kaakyo wabula tekagenda kwefaananyiriza ka NRM. Ku vidiyo eno koyina okusigala olabe baani abalondeddwa na biki ebigenda okugobererwa ng'enteekateeka. Kansoke nkulageko ku namungi w'omuntu gwe nkwatidde ku kitebe olwaleero nga yenna yeye kulaba nti bonna bafuna kaada. Mukwano gwange abantu nga bw'obalaba awo mu tent era nga aka video w'okyakalengera awo abo abantu bonna b'olaba si bawagizi be NUP nti oba bazze nga abawagizi kuwagira His Excellency Bobi Wine ne NUP abo na NUP wabula tebakoma kubeera banna NUP bonna nga bw'obalaba bazze mu kamyufu ka NUP olunaku olwaleero nga bw'obalabye abo bonna si nti bawagizi nti just bawagizi bano bogamba abalonzi nedda bano bazze kwesimbawo basobole okuddayo mu bantu baabwe babalonde wabula namungi w'omuntu olunaku olwaleero yeye ku kitebe ekya NUP era abantu babadde bangi nnyo. Kati okulagakoko nga bolaba ku screen eyo no yenteekateeka nga bweri weekly vetting program okuvetinga oba okulonda oba okusunsulamu abantu abagenda okwesimbawo mu bifo ebyenjawulo ku NUP kugenda kutambula bwe kuti. Olunaku olwaleero lwe tukomekereza babadde batunulira Lubaga North, Nakawa West ne Kawempe South. Olunaku olwaleero lwa Monday ng'ennaku z'omwezi 28 July 2025. Kati ku lwokubiri olunaku oluddako nga 29 July omwaka 2025 bagenda tunulira abantu okuva mu Lubaga South, Nakawa West ne Kawempe North abaagala okwesimbawo ku kaadi oba abaagala okufuna kaadi. In fact kano kye kiseera ky'okugaba kaadi ekituufu ekya NUP. Ku lunaku olwokusatu bagenda tunulira Kawempe, Nakawa ne Lubaga mu bujjuvu bwayo nga webekenneenya be baalonda ku lusooka ne ku lwokubiri. Era oyinza okuwulira okulangirira okumu ku bantu ab'enjawulo. Kati ku lunaku olwokuna bagenda tunula Makinde West, batunule Makinde East, batunule ne Kampala Central wano Masekati. Olunaku oluddako olwokutaano nga lumu August bagenda tunula Makinde West, Makinde East ne Kampala Central. Era bagamba nti vetting begins at exactly 8 am. Saaka zitazikoona 2 ez'okumakya akamyufu kaba kasimbudde. All vetting activities will be conducted at the Secretariat Makerere Kavule.
tebagenda kujja mu kitundu kyammwe mbusima y'abenoroviina abeeno katujje tukolere eyo nedda byonna bigenda kugwera ku kitebe kya NUP olw'ensonga nti Bobi Wine nga bwakunyonyodde wali yamanya nti oba naakola akamyufu poliisi ejja kukayimiriramu ebitongole ebyenjawulo biyinza obataataaganya ne binnakibiina ebibiina ebirala ebitabaagaliza bulungi biyinza obbenyigamu ne byonoona enteekateeka kati kansoke nkuzeeko eri omukulu atwala akakiiko k'ebyokulonda essaawa zino wali ku NUP omu ku bakakulira ng'annyonnyola gye buvuddeko enteekateeka nga bwesuubirwa okutambula abantu banyimbadde mwogera ebigambo ebitalina mutwe n'amagulu kati zagabadda bavetinga dda bagenda tulangirira kati muwulirize bulungi okwekenneenya bakandida essimu abasaba nga tutunuulira empapula zammwe nga tubabuuza kajejo w'ebibuuzo n'okugenda ku ground bitandika ku Mande tutandika Mande nga tutandika ne Kampala Capital City Authority tujja kuba Mande tujja kuba 28 tubawadde ennaku 5 okutuusa nga 1 Ogw'omunaana era amangu aga press conference ewedde tugenda kutandika okutegeeza abakulembeze mu bitundu ebyenjawulo bateeketeeke constituency buli constituency tubaye programu yaabwe constituency kyesookawo eya Kampala eriweddako tugenda kibawa amangu nga tuyita mu bakulembeze bammwe ne platform zaffe ez'enjawulo ne tutandise na Kampala bwe tumaliza Kampala ennaku 5 nga ziweddeko byonna tujja bikolerawo kirondanisana mpaka nga abantu baffe bamazeeyo then Wakiso district kubanga batwasalawo tubagamba abaayitawa n'empapula tulina kuba vetingira wano so Wakiso district tugenda bavetinga okutandika ng'ennaku z'omwezi 2 Ogw'omunaana 2025 nga tuwadde ennaku 5 zijja kubamala balina constituencies zidoza 9 okutuuka nga 7 Ogw'omunaana 2025 Exactly omukulu atwala wali akakiiko k'ebyokulonda ng'akunnyonnyola enteekateeka yonna kati olunaku olwaleero bannakampala ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu naddala abaagala NUP n'abajagaliza ebirungi babadde mu bibuuzo bingi enkuyanja nga bibayita mitwe nga bagamba nti kino kyekiseera okulaba Shamim Malende ne Zahara Luyirika ani agenda okuyitawo kyekiseera okulaba oba Nalukoola agenda kuddamu okuweebwa Kawempe North kyekiseera okulaba oba David Lewis Rubongoya afuna kaadi eya Kampala kyekiseera okulaba oba Nubian agenda afuna kaadi n'abasigadde mukwano gwange nja bagamba nti musooke muttemu ku bigere mulinderindemu akaseera ke tulimu NUP teri mu kugaba kaadi z'aba MP kati kale kankuteere program ku screen abadde talinaafuna ku information kati ku screen nga bw'olaba eyo ye program gye nfunyeeko mu bujjuvu olunaku olwaleero program eno eri bweti bagenda kukola kyoyita vetting for Kampala local government kyekigenda okusooka oba onfuna bagenda kusooka kuvetinga bagenda kubeera nti bali mu local government not tebagenda kusooka ba MPs ba bitundu era Kampala local government gye bagenda okusooka nga 28 okuva nga 28 paka nga 1 buli kisa abagala oku LC3 abali awe batyo bonna bantu abagenda okubeera ku kanso abakiika ku kanso be bagenda okusooka oba munfuna kati okuvanga 2 paka nga 7 bagende Wakiso era kyekimu kati we banaavaawo okuvanga 8 paka nga 13 bakole vetting ya sub regions era still local government but abantu abali ku sub region kati ba LC5 ne ba meya abenjawulo abakiika ku division bo bakulondebwa kuvanga ennaku z'omwezi 14 paka 18 August are we together kati bwe tuvaawo kalumanywera era enkalu we zigenda okunywera Zahara Luyirika versus Shamim Malende n'abasigadde Zambale Blasio Omukisa Enansana versus Bigai versus Wakaima Msoke Derek Nyeko Machinde versus whoever will be there Joel Senyonyi Saidi Erie ya Nakawa
n'ebisigadde Rubongoya n'abasigadde kaadi za kugabibwa okuva ng'ennaku z'omwezi 2 paka 27 August wogenda okumanyira ajja kuba NUP MP card holder oba muntegedde. So essaawa zino bye tulimu tukyali mu kulonda ba LC3 abo beero ssaawa abali awo kati eri maaso nga August tumutuuse wakati tutandike ba meeya ne LC5. So akaseera kano togenda kuwulirayo gwe bawadde kaadi nga MP era bw'owulira MP we wamwe nga janga gamba nafunye kaadi ya NUP ng'ennaku z'omwezi tezinnawera 2 oyo abafera mufera alimba. Kati ebimu ku bifaananyi byenkuteereddeko awo still byongera okulaga ekifaananyi nga bwe kirabise olunaku olwaleero. Akakiiko k'ebyokulonda kabadde kawuliza abantu ab'enjawulo era nga babagabira max ku pepa. Yes, this time round tuyinza obutabeera na debate nga bwe mwalaba Elias Luyimba Zinalukoola bwe yali ng'ali ne Muhammad Nsereko ng'ali n'abalala bangi. Waliwo Muhammad Oli Sweet Cake n'abalala baali bamwesimbyeko Umar Magala n'abalala. Tetugenda kufuna debate this time round unless otherwise waggulu wali ekiyinza era okuba ekizibu kuba abantu bangi okuva mu bitundu bingi ebyeggwanga. Kati nga tuvudde ku bifaananyi ebyo nga bw'obirabye mwana mulenzi Bigayi nga yeesimbyewo era ayagala kadi ya NUP Nansana akedde kubeera ng'asabira bannakibiina n'okubaweereza obubaka obubagumya naddala abo bagenda okubbinkana nabo n'abalala mu ggwanga abagala kadi ya NUP kuba MP mu bufo obwo. My name is Mayanja Ibrahim Big I. Today is 28th of July 2025. This message goes to the NUP aspiring candidates. Today marks an important step on your journey to contribute to the future of our nation. As you go through the vetting process, may you find clarity, confidence, and strength in your vision for the country. This is a chance to demonstrate your commitment, values, and dedication to the people you aim to serve. Wishing you all the best as you pursue this noble path. May your efforts be recognized and your aspirations realized for God and my country. For God and my country, mwana mlenzi Ibrahima Mayanja oba gwenzo okuyita Bigayi yatandise okuba nti kati afuuwa luzungu buli wadda. Bigayi takyagala kuteesateesa mu Luganda musimanya Bagayi bannange mbakunga simanya nakunga abeeno ne mbakunga. Bigayi kati oluzungu lumuli buzungu lumufubutuka buli katuli ka mubiri olw'ensonga janga MP wa Nansana alina okubiisana ne Zambaale Blasio Omukisa wamu n'abaddeyo the incumbent. I'm talking about Wakaima Musoke. Pozinga Wakaima n'abalekera bulekezi n'agamba nti Zambaale munnamawulire binkana n'omuyimbi Bigayi. Kati nga process etandise leero omukulu gwolaba mu kifaananyi nkiddamu omukulu gwolaba mu kifaananyi akutta olupapula mu basatu abo erinnya lye ye Ssebuufu John Mary omu kubatwala akakiiko k'ebyokulonda. Okitegeera omu kubatwala akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NUP. Omukulu oyo gwolaba kati omukulu ono y'omu kubakulira akakiiko wabula ate omukulu ono naye agenda kwesimbawo. Omukulu Ssebuufu John Mary agenda kwesimbawo naye y'omu kubagaba kaadi oba kakiiko akagaba kaadi n'okusunsulamu abantu abakufuna kaadi wabula ate naye alina okufuna kaadi y'NUP like kaadi agyetaaga kyokka ate yali ku kakiiko k'ebyokulonda. Kati wakati ng'omukulu ono ali kakiiko abantu batandise okwemulugunya ne bagamba nti omuntu ali ku kakiiko abeera atya kakiiko ate nga naye kaadi ajja kugyetaaga ate nga yali kakiiko akasunsulamu abanaafuna kaadi oba yali kakiiko ka Akamyufu. Kati wakati ng'oluvuvumo lutandise okuyita n'abantu okwemulugunya nga bagamba nedda tuyinza obutafuna bwenkanya wetuba nga ate n'abamu kakiiko ate nabo baagala kaadi. Omukulu
amyuka omwogezi w'ekibiina ki NUP Waiswa Mufumbiro avuddeyo y'ensonga n'abagamba omwo temuli nsonga naawe. So these people are only anchoring the system. So system eri watertight era jatuwa omuntu omutuufu. Neera John Mary Sebufu tagenda kuba na kyaganya kubuuza abo bavuganya nabo biki bibuuza agenda kwata division ndala ate olwo naye a system naye mukunye kuki kulwayo temutya system eno yali esuddeko abali ku mwanjo nga batestes sandi agadde kwogera mannya gaabwe ne mumanyi ekisanja ekiwedde nti twalina abantu ab'oku mwanjo nga bali ku mwanjo ddala naye system ne bakola ki ne basesema tuli ku system si ku bantu abantu only bavuga system. So in a process it is a system era system twagikakasizza eri watertight egenda kutuwa abakola ki mwe mulinde ate lwaki twogera mulinde amaziga mujagalaba nga gabakaaba mwe mubuuza n'oyo akaabye kubanga tutaddewo system. Ekigenda okubeera mu kamyufu ka NUP gagenda kuba maziga meerere. Omwogezi oba amyuka omwogezi w'ekibiina akugambiddewo nti amaziga mugenda gawulira nga gakulukuta. Amaziga ge mwalabe mu kamyufu k'NRM gabadde matono. AKNUP kayinza obutabaamu bantu kwekuba oba ki naye abantu bagenda fuluma wali ya afisi yo gaba kaadi ng'ezziga litonya. Kati bwe tuvaawo awo yes, my producer will get that pic Chairman Nyanza. Chairman Nyanzi banji babadde bamwemulugunyako nti akola emivuyo bwe kituuka ku kugaba kaadi za NUP nti era alina meetings ez'enjawulo z'atuuza nga n'omuntu eyavaayo mu direct obalunye n'amusimbako essira ye Alhaj Latif Sebagala bwe bandi banti bakubbinkana side za Kawempe South yavaayo n'agamba nti Chairman Nyanza oyo mumulaba tagabye kaadi myeyano ate ng'asaba ssente ate alina akakiiko ke wadde NUP erina akakiiko ne Chairman Nyanza alina akake katuula bbali. Kati olunaku olwaleero Haji Latif Sebagala akyaziddwa ku TV emanyiddwa nga Sanyuka TV n'abuuzibwa ekibuuzo nti kuba yavaayo ne yeemulugunya Bobi Wine n'ateekawo akakiiko akokola okunoonyereza okusinziira ku Latif yali yeemulugunyiza. Kati olunaku olwaleero babuuzizza Haji Latif Sebagala ekibuuzo ekimulemye okuddamu. Ayise bali bw'atanga bamubuuzizza singa kaadi ya NUP mutuuka mu process kaadi eno n'otagifuna kikyozaako onakkiriza okuyimirira emabega w'oyo gwe banaaba bagiwadde ate nga gwalina obbiisana naye singa aba tagenze eri mu bwammeeya ayinza ate kubbiisana side na Chairman Nyanzi kiki ekiyinza okutuukawo uliriza nga basinzira ku bino akakiiko byagenda okutunuulira Haji Latif owa Uganda Kawempe mpya okay ekibiina kitakuwa bendera ojja kusirika nti kyekyo kye mwazudde kyekyo zinga emikono ati kyegambi bwana no you as a person nga gwe omuntu njala nkutegeeze nti bwe mba njogera ku nsonga efaana bweti ndi ddoboozi eri abantu bangi kivudde gamba nti mu mbeera zonna tosobola kukola process efaana bweti n'ogamba tiwajja kufunayo bantu oli ayinza okwesanga nga okwemulugunya kwe nga ddala gati kuli genuine kyeyabadde asuubira si kyekyo kyakoze kyafunye akati okwemulugunya kwe ate ojja kusangayo oli nga ddala kwekangabiriza ng'oba ekyo ekyavudde ekyo kikwataganidde eddala n'ebiri ku ground akati $1 million question is erina okubeera nti ebeera very clear eri bammembers bonna ba NUP nti munteekateeka efaana bweti nti ffe ng'ab'ekibiina nga tumaze okulaba okusoomozebwa NRM kweyiseemu ne petitions ezigenda mu 400 n'akadde akaweddeyo tukoze tutya okulaba nga tuyamba ekibiina nti ffe nga bammembers abesimbyewo n'ekibiina kyennyini Electoral Management Committee okulaba nti ebinaavaayo biwa ekifaananyi ekituufu ekigenda okulemesa ekigenda okukendeeza ku kwemulugunya okugenza okuvaayo. So lwekyo nze wano kyensaba bannaffe bonna abeesimbyewo abeegwanyisa ebifo ebyenjawulo
nti tugenze mu process gye tugenzeemu nga tumanyi bulungi nnyo ti abatuzuganya wabweru bwa pate bangi. You've not answered my question. No. Nkwasalinga kibuuzo kyo nti olwaleero nze njagala kuteeka kakuwa ekyokulabirako. Maybe I should repeat the question. No, ekibuuzo nakitegedde bulungi. Kakuwa ekyokulabirako nti nze olwaleero bw'ogamba nti olwaleero ogenda okukola survey n'ogamba nti kati nga bwegambye nti 40% ya vetting, 60% ya field. Okay. So which question are you answering? Gye njogerako yennyini gy'obuuzizza. Ekyokugamba nti akati ekibiina kyo kigenda kukola kiti okulaba nti bwe kiba. So Haji ekibuuzo kale kibadde nga kikalubamuko okukiddamu. Presenter namugamba, so which question are you answering, Haji? Haji nagamba, I'm answering the question of the question you were questioning. Kale mukadeke kamu ekimanyiddwa kyolina okutegeera ku kamyufu kano aka NUP bagenda kozesa ebitundu 4 nga percentage ku bibuuzo ebinaabuuzibwa akakiiko k'ebyokulonda. Mujjanga we mwesimbyewo ne bababuuza kajoji avaawo na 40%. Kati 60% nti bagenda mu firudi bakabereyo okoze otya ku gulawundi mu bantu mwoli osimbyemu amakanda bobo osimbyemu nga kadi ekuweebwa. Honorable Medad Lubega Segona agamba nti yeteeseteese bulungi okulaba nti ekibiina ki NUP kigenda kozesa obwerufu n'okubeera nti kikola okugaba kadi okulungi era okutuufu era ye yeesunga bwesunzi ekibiina ki NUP okubanga kimuwa kaada mu buufu obwo. Honorable Segona ze mabegaawo wabaddengawo kale ebiitinga n'abaana nga bamulumba wano na wali nga bagamba mutayimiridde bulungi na kibiina gye buvuddeko n'ebisigadde batate yagamba nti alina ekibiina kye ki NUP n'omukwano mungi era asuubira birungi byerere. Kale olunaku olwaleero Honorable Shamim Malende azze mu bujjuvu ku kitebe era aleese obukadde 10 bweddu nga obukadde buno Honorable abuleese kubanga fundraising azirese nga sente z'okubanga azigatta ku fundraising ey'ekibiina. Banaye Bobi Wine ayina gwakoneddemu wano nga ngenda mu maaso n'okuba nti mbaweereza. Omanyi omukulu okuteekayo n'aripostinga posti yo nga kadi tezinnagabwa ne Bobi Wine n'alaga nti ayimiridde naawe. Waliwo gayi bamuyita Akiso Benjamin yeesimbyewo side ze Toroma County. Ositegeera yeesimbyewo side ze Toroma naye nga ne kadi tennagabwa. Ye Bobi Wine alagiddewo nti alina ono kyali era mu repostinze n'amugamba let's go comrade. Gayo yagambye nti ayinza okuba talina ssente, talina mmotoka, talina posita zimala naye ng'agamba nti agenda kunoonya akalulu anoonyeze Bobi Wine akalulu ate naye nga we yeenoonyeza era agamba ebitundu by'e Toroma ne Katakwi bagenda kubanga ye gy'akanoonyeza. Gayi bamuyita Akiso Bernard yetusimbye Toroma kati oba Toroma eyo tewaliyo mulala yeesimbye ku musajja naye nga ye Bobi Wine yalagiddewo dda nti agenda kuyimirira ne Gayi oyo. Etegeeza nti oyo kaadi ye yandibanga eritaratibu saana. Kale badde kugamba nti Shamim Malende olunaku olwaleero azze butereevu nnyo wali ku kibiina ki NUP n'aleeta sente ze ez'okuba nti afundraisinga n'ekibiina ku sente obuwumbi omwenda obunoonyezebwa ekibiina okukozesebwa mu kunoonya akalulu. Esente zino obukadde 10 ng'akakadde akamu na constituency yange ey'Akawempe North, akakadde akokubiri olwa constituency yange ey'Akawempe South, akakadde akokusatu olwa constituency yange eya Rubaga North, akakadde akokuna olwa constituency yange eya Rubaga South, akakadde akokutaano olwa constituency yange eya Kampala Central, akakadde kano ak'omukaaga olwa constituency yange eya Makindye West,
kana akakadde ak'omusanvu olwa constituency ey'Amakindye East akakadde ak'omunaana olwa constituency ya Nakawa West akakadde ak'omwenda olwa constituency ya Nakawa East ate n'akakadde kano olw'abakyala bonna ab'omu Kampala awamu bwe bukadde 10 olw'ensonga omukyalo wa Kampala wentwala obeera ababaka ba palamenti 9 So that is Shamim Malende for you olunaku olwaleero atuse ku kitebe ki NUP era ng'omusimbi ogutokomoka aguleese oguwulidde nga n'okugunnyonnyolera agunnyonnyolera zino ndeeseze eno zino ndeeseze eri zino z'abakyala zino z'abaami zino z'abaana zino z'abeeno abeeri n'abeeno n'abeeri nannyonnyola bulungi gyawadde embalirira ya sente zaagala mube nga zino muziteeka ku bano zino baziteeka zino bonna kati Shamim Malende wamaze okuleeta sente waliwo gayi bamuyita Kirya Yuji is one guy w'amaanyi ennyo ku mukutu ogwo gu X ayina endowooza gy'ataddeyo nga bw'ogiraba ku screen agambye mbu Shamim Malende has finally donated 10 million to NUP as the party launches Kampala vetting exercise for parliament flag bearer. Malende says she has done this to motivate other Ugandans to invest more in future of their country. But Malende has been sick all along. They would have spared her money. Kiri agamba nti Malende awaddeyo bukadde 10 ng'NUP eronchinga akamyufu kaayo nti Malende agamba nti sente zino aziwaddeyo okuleeta okukumaakuma abannayuganda balala nabo benyigire mu kubeera nti batekayo sente kulwanira ensi yaabwe. Kati ligayi limaliriza nga ligamba but Malende has been sick all along. They would have spared her money. Mbu Malende engeri gy'amaze ebbanga nga mulwadde mbu NUP sente ze bandiziganye oba ne bazimuwa n'azongera mu bulwadde. Kati oba Kirya suggestion kizuuwa. Olunaku olwaleero Shamim Malende would be the happiest woman in NUP now. Olunaku olwaleero Shamim Malende afunye ekifaananyi ekiyinza okubeera game changer wakati nga waliwo ababadde batandise okukuba Shamim Malende n'okugamba nti Shamim Malende takyaliwo NUP n'okugamba nti Shamim Malende simanya takyasubscribinga ku kibiina oba takyali wa kibiina nnyo. In fact waliwo ne gayi yabadde agamba mbu Shamim Malende agenda kuleeta ekibiina nga kyambala orange n'ebisigadde. Shamim Malende olunaku olwaleero abakubye ejjooka. Shamim Malende olwaleero afunye ekifaananyi ne His Excellency Bobi Wine. Era nga ekifaananyi kino Shamim Malende kyafunye olunaku olwaleero kyongedde okukakasa nti ye n'omukulu atwala ekibiina ki NUP His Excellency Bobi Wine tebalina buzibu ng'abamu babadde babijweteka n'okubibungeesa. Era Shamim Malende afunyeyo akadde ne banyumyamu ne His Excellency bw'amaze wali okuwa ensimbi n'okufuna certificate eraga nti awaddeyo naki agenze mu office era omukulu abaddemu ng'akwasaganya emirimu gy'eggwanga n'ekibiina ki NUP. So Shamim Malende yeoyo ng'ayogerezeganyaamu n'omukulu atwala NUP. Era ekifaananyi ekyo nkakasa Shamim Malende mu ku bifaananyi byagenda okukozesa ku posters abagambe nti mwogere ebyo nze w'omukulu sikonkona ndi mwana wa mu nnyumba ndi mwana wa mu kibiina ki NUP. His Excellency Bobi Wine wamaze ofuna akaseera ne Shamim Malende ak'okuwayamu here and there akawungeezi ayiseeko ewandegeya era abalese nga bakyayaayaana okuba nga bawulira bakyetaaga okuba nga bamukubako ekimunye. That is His Excellency Bobi Wine for you olunaku olwaleero abantu bewandegeya abalese nga beenuguuna nga bawulira bakyetaaga okuba nti bamukubako eriiso oba nga bamukubako ebirozo. Olunaku olwaleero Ssaabawandiisi w'ekibiina ki NUP
omukulu David Lewis Rubongoya alangiridde mu butongole. Wabula wakati nga David Lewis Rubongoya alangirira, okulangirira kwe kuleeseemuko abantu okukubagana empower. How? Olunaku olwaleero nga bw'olaba post eyo oba post ekoleddwa omukulu ku mukutu gwa X awandiise bw'ati: official poster seeking the mandate to represent the people of Kampala Central with truth, justice and accountability. Let's do this, so help us God. Kati omukulu David Lewis Rubongoya ataddeyo post ebadde eraga nti afulumizza ekifaananyi kye mu ekyo kyagenda okukozesa mu butongole ng'akuba campaign ez'okufuna ekifo ky'obwa MP bwa Kampala Central. Era n'agamba nti agenda kukulembera abantu n'amazima n'obwenkanya n'embalirira. N'agamba bannayuganda kino tukikole. Kati David Lewis Rubongoya engeri gye kiri nti y'omu ku bakulu abatwala ekibiina ki NUP. Abantu batandise okuba nga beebuuza ebibuuzo mu comment section. Era waliwo abakubaganya empawa. Abamu nga bamuwagira, abalala nga beemulugunya. Waliwo gwe bayita Tech Sports ono alina ne blue badge. Agambye, are you already done with NUP Kasengejja? Nga yeebuuza nti omukulu mu kuteekayo post eno yamaze dde okuyita mu kakungunta ng'ate leero lwe katandise tekatandise n'aba MP batandise n'aba LC5 nga babuuza nti Akamyufu kadi yagifunye dde okubeera nga ateekayo official poster erangirira. Then mu comments wabaddewo omulala agamba nti Kampala Central people, you are sorted. Temulina kye mutugamba. We want other candidates even elsewhere to be of the same quality. You have set the standards. Ono nga asanyuse nnyo olwa David Lewis Rubongoya oteekayo official poster. N'agamba nti Kampala Central muli stede mufunye omubaka ekyammwe kiwedde kati NUP esindika ababaka ewalala. Ino kese sentamu musajja wa NUP nnyo agambye nti the leader Kampala Central has been waiting for the last 38 years. Nti David Lewis Rubongoya ye mukulembeze Kampala gwe badde erindirira mu myaka 38 agayise. Then Damulira David agambye, has the party already taken a decision or you are unopposed? Ono abadde abuuza nti kati ekibiina kyasazeewo ddala Lewis Rubongoya okuyimirirawo kadi bagimuwadde oba talina amuvuganya nga kati ye yakitegedde dda nti ayiseewo kwe kutandika okuteekayo poster eziri official. Then Kabunga Dan n'agamba, why not in Bunyoro? Ng'agamba nti owekitiibwa lwaki tagenze side ze Bunyoro eyo n'abantu gyasimbye amakanda okwongera okugaziya ku side ya NUP. Kale awo tuvuddewo osobola ogenda ku post eno n'olaba comments nyingi, abamu basanyufu ate abalala beemulugunya ku lwa David Lewis Rubongoya mu bufobo. Kale away from that, mwana mulenzi nga tukyalina ku line ya NUP, mwana mulenzi oyo ow'ekinyama ennyo oba ow'omubiri omunene ennyo, fighter era musajja bodybuilder amanyiddwa nga Jala Trophy, musajja yagala nnyo NUP. Waliwo akatambi akateereddwa ku mukutu gwe nga kiraga nti si ye yakatadde nayo. Ola mwana mulenzi ono ng'ali ku byuma ebisupporting obulamu. Neje buli eno tekinnategeerekeka kiki ekituufu ekyatuuse ku mwana mulenzi oyo gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Jala Trophy. Bwe bataddeyo post bagambye prayers needed for Jala Trophy. Nti mwetaaga musabire mwana mulenzi Jala Trophy. Gayo y'omu ku baakuma His Excellency Bobi Wine we yagenda e Buwalabu. Era ne bwe yadda wano abadde ayongera nnyo okulaga nti ye musajja wankyukakyuka
era ayimirira ku lwayo wabula abadde nga azannya ebigwe bye ebiganda ebyokugwa wansi ne beekuba n'okwekoona emifumbi kati oba yasanzeyo musajja munne n'amunyiga ebitoliriro n'amunyiga ewaluma n'amunyiga ewazibo I don't know. Kale wakati nga mwana muwala ndoza takyayitibwa mwana muwala wakati nga omukyala Desire Luzinda ne Leviction omukwano gwabwe gukyatojjera bagulangirira mu butongole over the weekend. Desire yawandiise awo kaposta akalaga nti baheeta mugende mwetuge yagambye together forever, the rest is background noise. The Lord ngagamba nti agenda kubeera ne Leviction wamu ebbanga lyonna kati nagamba mwe abasigadde abakuba endere oyo jasi mukyacyapuliza mamua tewaliwo budde bwammwe bahaters. Ekirala ekya confirmingiddwa nga Leviction amaze okubeera nga proposing eri Desire Luzinda kyekyokubeera nti bano bagenda kwekuba embaga. Embaga yaabwe yategekeddwa dda eriyonga ennaku z'omwezi 15 August omwaka 2025. Wabula waliwo abatandise osinika nga bagamba mbu Pastor Bugembe kino kikozese ng'ekizampo. Banno oli woman of God ono man of God. Man of God agenda kuwasa woman of God. Kati gwe Pastor of God lwaki naawe totunuulira bano nawe nobaako embeera gy'otuteerawo. Nakati tukyebuuza ebya Dr. Jani Mukiibi byakomawa nabyo byakomaawo n'otugamba nti bannange temusaaga nnyo oli tajja kusanyuka mubireke temukola bwe mutyo mukaleke kamaama ka Jani Mukiibi wasaasira kasaasire. Kati bannayuganda bobo balese otya mu economy eno mu mbeera eno. Kale away from that over the weekend omukyala amanyiddwa nga Irene Nambiru Morel nali aterodde kozesa. Omukyala ono yawandiise yase wansi n'afuna pen n'olupapula n'awandiika obubaka obwabadde obw'ennaku ennyo wabula yabuwandiise ng'ali mu maziga ng'akaaba. Yabadde yekka mu nnyumba era yawandiise post eyabadde empanvu eyabadde eraga emotions ez'amaanyi. Yawandiise bw'ati: only 2 weeks after my 3-week detention in Japan, my father died. He was not there to welcome me back like everybody else did, and I did not see nor have him on phone till his death. Nti weeks 2 nga zaakayitawo oluvannyuma lw'okusibwa kwange okwa weeks 3 mu kkomera e Japan, taata wange yafa. Taata wange teyaliiwo kunnyaniriza nga buli omu omulala we yakola, era saamulaba wadde okumufunako ku ssimu paka kufa kwe. The night he died, he had apparently spent the whole day trying to get in contact with me. Irene Nambiru agamba nti ekiro taata we kye yafa yasiiba olunaku olwo lwonna agezaako okumufuna ku ssimu obanga anoonya engeri gy'asobola okuwuliza ku muwala we, wabula tekyasoboka. The day he died, olunaku lwe yafa, I spent the day alone in my house even if there were other people living with me. Nti olunaku taata lwe yafa, Irene Nambiru agamba nti yalusiiba mu nnyumba lwonna wadde ng'ate yalina abantu be yali abeera nabo. Mu bracket n'awandiikamu, my mother in particular chose to walk away only to return at 4 p.m. Nti taata wa Nambiru ng'afudde, maama yatambula n'avaawo n'agenda mu makubo gwe, yakomawo ssaawa 10 za kawungeezi. As I was taking care of my father's funeral arrangements, I could have used some emotional support. Irene Nambiru agamba nti wakati ng'ateekateeka amaziika ga kitaawe, at least yali yeetaagayo oba nnyina okumubudaabuda n'okumuwa support ey'omugamba nti kakkana buli kimu kigenda ba kirungi.
Later that evening, I traveled to a place called Bweyogerere in Nakauka Sokolo Kasanje. Irene Nambira agamba nti akawungezi k'olwo yagenda Bweyogerere ku kyalo oba mu kitundu ky'e Nakauka Sokolo Kasanje. I was alone, just like I am an only child. I was there by myself. Agamba nti yali yekka ng'ali awo oyinza okugamba yazaalibwa omwana omu era yaliwo yekka oba yeebeererawo yekka. I spent that night alone at my father's vigil with a paternal family I hardly knew. Agamba nti kukufiirwa ekiro kye bakuma olumbe yaliyo yekka ku saidi ya taata we gye bazaala taata we yaliyo yekka nga tali na banne ng'ate ne ku saidi ya taata abantu abasinga yali tabamanyi. I was outside fighting mosquitoes in my car. Agamba mukazi wattu yali bweru ng'ali mu mmotoka bw'akuba ensiri ezaali zimuluma. The next day, the day of burial, my mother and 3 children arrived at 12:40. Burial was at 2 p.m. Irene Nambirwa agamba nti enkeera kuziika kitaawe maama we kamuzaala kamusindika bwe yatuuka ssaawa 6:4 ng'okuziika kwa ssaawa 8. Tonight I am in my house alone and particularly emotional. Irene Nambirwa awandiikira bino ng'ali mu nnyumba yekka mu maziga agajjulugujjulu agatulukuka. I am crying all the tears I never cried that day and it's been 12 years already. Bwe yajjukidde bino mukazi wattu nga bino byonna byabadde anyumya byabaawo emyaka 12 emabega, amaziga gaatandise omuyitamu. I have so many questions. A lot happened to me in 2013. Irene Nambirwa agamba paka nakati alina ebibuuzo bingi era agamba bingi ebyamutuukako mu mwaka ogwa 2013. Yasibwa mu komere Japan ku misango egyali emizibu nti n'akalabba yali asobola okukateebwako okusinziira ku misango. Mukama yazza bibye kyokka atuuka e Uganda ate kitaawe n'afa. Kyokka kitaawe mu kufa maama we n'amuyisanga ekyonziira. Maama yennyini amuzaala n'atamubeererawo n'enteekateeka z'okuzika Irene yazirimu yekka nga baganda be ne family bamusuddewo. Kale eyo tuveeyo. Weekend eno lunaku lwa Sunday eggulo akatambi we katandise okutambula akannannyini ssomero lya King James School of Nursing and Midwifery. Eryo essomero lisomesa baana bayiga bwakubeera nurse na bwakubeera ba midwife. Essomero lino lisangibwa mu kibuga Lira. Kigambibwa nti ono omusomesa nannyini ssomero yakwatiddwa ku katambi ng'akuba muganzi w'omu ku bayizzi eyabadde azze okulaba omuyizzi omuwala. Kati tugeze bwe tuti ku ssomero lino mulimu omuwala asoma obwa nursing. Baba bawala abakuzeemu era nga balina ba boyfriend baba bakulidde ddala kweziri ba institution. Kati boyfriend we yazze ku ssomero kulaba ku girlfriend we. Omusajja yawewe ennyudde oli kibooko n'ababadde bataasa n'abakuba bonna. Do you know that lady? The lady is a student here. Set 11. That's okay. Hey.
call me everything. Who's the man? Who's the man? He's a very big shame, by the way. No, like, the man is here, a teacher somewhere. Omusajja gwe baadde bakuba musajja alina obugumiikiriza bungi. Tebamukomye kumukuba n'omuwala naye ne bamukuba nga bw'ojja okutaasa naawe oyinza okukubwa. Their only crime was love. Love ye yabakubizza, omukwano gukubya kati. Kaziwa kapo mwakubye waki obucupa bannange. Ekivulu babadde bakiyita ekinihiro. Kati abaana aboogera olunyankole n'olukiga babaddewo bangi. Kati omwana alina engeri gye yayogeddemu awo nga annyonnyola ng'agamba nti Kazibu kapo bamuteera obucupa yaruga kwa stage. Sibimanyi temubimbuuza. By the way, over the weekend, Dr. Jose Chameleon yakoze a very beautiful and noble thing. Chameleon yayongeddeyo show ye. Shebadde ekubagana ne show ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Fikfa Maker. Fikfa Maker abadde alina show ng'enaku z'omwezi 5 September. Ate nga ne Chameleon alina show ku lunaku lwe lumu Kololo. Dr. Jose Chameleon ng'agamba nedda Fikfa Maker weegazanye. Good evening, good afternoon. I know you might all see this message at a different time. So I just want to clarify and make it very clear, my friends. I represent Uganda music. I represent Uganda music passionately. Business in a way, of course, you get paid for what you work for. At every month, I know chifunam. Neze chisingo bukuriye passion yangu. Kwa music mwagala nyati, most especially nyaganyo Uganda music agere forth and forward. So mfunye bibuzo bijja abantu bambuuza ne bangamba yo Chameleon kati ate show ya 5th of August kyabadde kitya. I want to make it very clear nti ndi muna Uganda ayagala Uganda music. Fikfa Maker is a next generation very talented artist. Musajja wa kabi nnyo extremely talented. So bweba na show ku Kololo Airstream nga Fikfa Maker ina show ku Lugogo Cricket Oval. Boda mno chetegeza nze mba ndi too greedy kuba mumpagide emyaka jona nnyo I really appreciate. I don't take it for granted. Kati fika ina show ye maybe bamusajja atune yalonda date ye nga talinamu kuteekawo mbeera yonna. So unfortunately nzikuonagana. So nensalawo nze ng'omuntu and I really did a very big decision. I don't want to be greedy. Ngamba bukwano ngo mwena we shall put our show onto another date. Quite irajja kusigala ga show, right? So ngamba abafana bange manager tuli tugetwage Fikfa Maker the 5th of September. So that is Dr. Jose Chameleon for you. Agamba nti muwagire Fikfa Maker. Bambi Fikfa Maker yawulidde ebyo yasanyuse nnyo. Nagera ku mukutu gwe nagamba nti thank you Dr. Jose Chameleon for the professionalism and maturity, but most importantly for the mentorship and endorsement. Indeed, you are a legend and top-tier Ugandan artist. 5th September 2025, we shall be at Lugogo Cricket Oval. So, Fikfa Maker ngagamba nti webale nnyo Dr. Jose Chameleon olw'okuba nti walaze obwa professional n'obukulu. Walaze nti ensonga zikutte engeri ya kisajja kikulu ate kisinga okubeera ekikulu nti obadde mentor wange ebbanga lyonna ate n'okubeera nti wampadde ka big up nonyigiramuko. Nonyigiramu kawo pass. Era namugamba nti ebyaddala Chameleon ku kino kye wakoze walaze nti oli legend. Fikfa Maker wayogera doza. Fikfa Maker mulungi mu kusudiya abagagga. Nagamba tegwe artist omunene ddala mu Uganda. So Fikfa Maker nagamba na 5 September mumuwagira ajja kubeera ku Lugogo Cricket Oval. Kati tuba tuli awo ekibalwa kyolaba ku screen
kibaluwa kibakuntumye bakiwadde Frank Antambi wine balkeza. Ekibaluwa kino kiriko nti basamoninze Ntambi Frank. Take this notice that the matter of cyber harassment has been raised upon to your prejudice in the office of the OCCID Kabalagala. Police station Kabalagala, the OC police at office is therefore according summoning you to appear on the 31st day of July. Ngenakusomeza asatu mu July weekend. Frank Antambi wine balkeza. Bamwade ekipaluwa kiro kitwala omunaku oba kibakuntumye. Emisango gya kukozesa bubi mutimbagano nakikijjanyizaako abantu cyber harassment. Kale ekifaananyi ekyo Kasuku kukuwaza banga ne Shalom babadde bagumya omusajja abamugamba guma Franka guma Ntambi ojja genda omusango ojja guwoza oveeyo nga tosibiddwa. Kati Frank Antambi oluvannyuma lw'ekibaluwa ekyo ate yayongedde kangaza agamba, to be honest, I fear neither death nor imprisonment in my pursuit of righteousness, equity and rectitude. Mwana mulenzi ono agamba nti ye tatya kakube kufa, kakube kumusiba, yali ku mazima. Ekyo tetujja kwongera kisoma kitwala wala. Ekifaananyi ekyo kyolaba Frank Antambi kye yapostinga nakola ne posti gyolaba ng'agamba nti Abapeace, Joey Landa and their manager busted. Ng'agamba mbu yabadde ayabizza Abapeace, Joey Landa ne manager waabwe kyokka manager waabwe ye Jeff Chiwa. Dear Abapeace, Joey and management. Kati yawandiisa ebintu byabadde bingi nnyo ng'asaidinga ne Shiba Kalungi ng'akolokota Jeff Chiwa, Abapeace ne Joey Landa. Kati kiteeberezebwa nti Jeff Chiwa ye yalopye omukulu ono. Kiteebereza kiri mu mbu tiyandibanga yakubye omusajja mu mbuga z'amateeka olw'okuba nti akolokota brand ye ne ba artist be nsonga za luyimba. Kati abamu ku babeera ku mutimbagano guno era abagoberera ensonga ezikwatagana ne politics ali mu music industry bagamba bwe bati waliwo omwana mulenzi amanyiddwa nga Brian Kista yagambye Sebo Frank Antambi the analyst wine balkeza, don't waste your money paying lawyers. Ngamugamba nti Ntambi teyeetantala n'ayiwaayiwa omusimbi mbw asasula balooya balwana omusango guno. Just apologize to manager Jeff Chiwa, otherwise tojja kumalako. Naye omusajja yali afufuggaza oba yali afufugumaza, yagambye yali afufugamiza. Ekyo ekigambo kyewandise Mayanja family n'abatwalako wini nti ono Jeff Chiwa yafufuggazaako kye kigambo ono kye yabadde ayagala wandika nti Jeff Chiwa yafufuggazaako Mayanja family eyo gy'olaba n'agitwalako wini. Mayanja family abeera ayogera ku Palaso, Chameleon, Wizomanizo nti abo bafufuggazaako n'abajjako wini. Ate nga Mayanja family mu music industry wano emanyiddwa amaanyi geerina. Kati bagambye Frank Antambi nti teyeetantala n'ayagala okuyingira omusajja ajja kuvaayo ng'ebintu si byangu. Kale olunaku olwaleero njagadde by the way nadde mbateereddeko akantu kano tukayitemu abali ebweru ng'ozimba e Uganda. Ebintu nga we biyimiridde ebbeeyi y'ebintu ebizimbisibwa fasta dakiika emu yokka. Seminti ali wakati w'emitwalo 2.83 kitundu akasawo. Ennyanja omusenyu ogw'ennyanja guli ku mitwalo 16 ku 18 ka erefu. Plasta omusenyu ka erefu kali ku 14 ku 15. Ndowooza awo tujja kuvaawo. Bagayita batya iron sheets amabaati ordinary geja 32 liri ku mitwalo 2.93. Geja 3 eri ku 4.8 piece. Versatile rough eri ku 8.6 ku 8.7. Versatile smooth eri ku 7.4
ku 7.5. Iron bars tuba twogera ku mitayimbwa. Ogumu ogwa Y10 guli ku 2.83. Y12 guli ku 3.84. Y16 guli oba yinch guli ku 7.5 ku 7.7. Binding wire kile emu eri kakaga 5. Wire piece eri 8 ku 5. R7 R6 je madenyogerako. R7 eri ku 1,000 ku 5. Emisumali giri wakati w'15 kakaga ekiro. Okitegeera. Ekitiyo kiri ku 2 kakaga. Ennyundo eri ku 1 kakaga 8. Karek kali ku 3 enkumbi eri ku 2 wilbale emitwalo 13-15 ejjambiya eri 8 paka ku 1,000 bwe watyawo. DPC mu butegeera mita eri ku 3.35. Ekitegeera makufulu tetujja kgenda nnyo temujja byetaaga. Ebbuloka erimu libalirwamu awo kuva ku 10 paka ku 12 awo. Bannange omukebe gwa langi emitwalo 6.7 batejo jjo gikyuka okusinziira. So byebyo kali tunsi 3.5 paka ku 14. Kati ali mu kuzimba we balemu n'omuzimbi wo mulabe. Kale nga tetunagenda mu video yaffe n'okugenda mu sports kansoke ntumireko abantu abenjawulo ababeera ku the night shift. Video yasembayo ya night shift bano be bamu ku bantu aba commenting. Nagamba nti commenting ku video zagaliwo nja kubeera nga nkutumirako. Video esembayo ebesembye ya night shift nsoma comments zamwe, si comments wabula abantu abenjawulo abalaba. Lukia webale nnyo kubeera nti owachinga agaliwo. Waliwo gwe bayita Brenda Natukunda, thank you so much. Nangobi Mebo, thank you so much. Sherina, thank you. Deus Tayebwa, okola chatendo nnyo. Monica tukwebaza. Hilary Kevin, webale kulaba agaliwo. Muganza Michael, thank you so much. Sonko Matthew, webale kulaba agaliwo. Nanyonga Betty, webale kulaba agaliwo. Manaki. Shairota atete bamukutte. Nsonga za kubeera nga akozesa bubi omutimbagano. Shairota mumujjukira bulungi. Shairota wa Vairota poliisi emukutte. Kale Nanyonga Betty webale nnyo kulaba. Rema webale. Nabanja Fiona okola chatendo. Sechimpi Godfrey, thank you so much. Alson Painters UG bano basizi balangi ku 0705 19 36 bagamba nti ensonga zonna ezikwatagana n'okusiiga ekizimbe ky'olangi besige. Obura Aldo, thank you so much. Brenda Natukunda, Nakonyeko, Nakanwa J. Susan, okola cha muwendo. France Q6X, thank you so much. Madfoot Lava Foda, thank you so much. Namwanje Winnie, okola cha amanyi. Jamie Mukoza, mwebale kulaba agaliwo. Kali. Kajubi Joseph, thank you so much. Get to Favor, okola chatendo. Marielle Ann, thank you. Mwesi Jetu Mwine. Zamzam Tepe, Nabanja Fiona, thank you. Jingo Richard, okola chatendo gwe musajja gwe tukwagala nnyo olaba nnyo agaliwo. Murungi Paul, thank you so much. Waliwo akozesa oluwalabu mulinya saalusoma. Aida, thank you so much. Yagame kale lekeraawo era NUP ereeta bampama. Farida Tio, thank you. Aida yali yemulugunya ku omukyala gwe bayita Bampama Elizabeth yesimbyewo ku kadi ya NUP era y'omu ku baagala okubanga NUP ebawa kadi. Kale katugendeko wano tubeere nga ate tugenda mu sports tugalewo olunaku lwaleero. Azono mululu na mutubakira chapati. Musika mwana, ndabera mazima muno kukola bobula byemmere. Bule mukolo. Bazono kulenga. Anja kola kintu ky'okwese. Tuli bantu bakulu. Omuntu ne bakubamba kidde chapati za kuma nganze no mali. Wale mukolo kulabika kwa chapati. Ebiriwo. Chapati n'ennyama. Abakulika ennyama. Abamazima kyemutukoze ddala. Buza senga. Ale tunasula wano kubalo mongereko no tulabisa bakiza n'emmere.
Mudangayo. Bakunyongera. Nduwe. Twende kocho. Luyirika. Boyi mulongo tuseka muzeka baba kusumula mwenga lozino boka. Otegedde bulungi bannange bwe mugendanga ku mikolo kati mube beegendereza basooka ne baleeta rawundi za chapati nga nnya n'obubakuli bw'ennyama kati n'oduma n'osolobeza kati bagenda oleeta omuceere piraawo olyanyirira okuzaama n'ebikokokoko nga weepakidde eddaaga chapati gyebikkira nga gyawunye wetugenda mu sports olunaku olwaleero ekifaananyi ekyo kyolaba kya one of our own mwana mulenzi amanyiddwa nga Segawa Junior, one of the analysts ku AGALIWO YouTube channel. Omukulu ono yekembye ne banne aba Cherusi ne bakola kye bayise the blue parade. I start to be corrected, my brother, if I didn't state stuff right. Bakoze kye bayita blue parade. Wano babadde bajaganya olw'okubeera nti ekikopo ekyensi yonna FIFA Club World Cup beba kirina. So sebo abasajja batulaze nti Cherusi mu Uganda mweri era nti eyina abawagizi bangi togizannyisa. Abakulu kye batulazeeko kye bagezezaako okutulaga oba kitegeera sebo bakuŋŋaanye mu bungi nnyo. Mwana mulenzi ono yabadde ayina banne bwe babadde ne bakuŋŋaana ng'abacherusi era bulu yabadde mungi ku nguudo ez'enjawulo here and there. So that is Segawa Junior for you. Ne banne tubayozaayoza abacherusi tukyayongera okubanga tubayozaayoza mu buufu obufaananako bwe butyo okubeera nti mwatuuka ku kkula eryo. Kale nga tumaliriza olunaku olwaleero Arsenal oluvannyuma lw'okuba nga yasayinize mwana mulenzi Jokares, Arsenal mwana mulenzi ono bamuwadde shirt number 14. Kati awe wali ekinyusi. Jokares okumuwa essaati eriko number 14. Essaati eno yayambalwa legend wa Arsenal. That is Thierry Henry oba Henry ng'abangi we bamuyita. Essaati eno si saati mukwano gwange. Shirt number eno eweebwa ekitiibwa ky'amaanyi olw'ebintu omukulu bye yakola. Olunaku olwaleero nkuleetedde ranking y'abazannyi basatu aba Arsenal abayambala essaati eno nga Thierry Henry amaze okuva mu Arsenal. Bali abazannyi basatu. Njagala mbakuwe mu rankings okuva ku muzannyo ow'okusatu bye yakola, omuzannyo ow'okubiri n'asooka mu rankings. Bogamba nti yakola nnyo nga bayambala essaati eno ng'omukulu Thierry Henry avuddewo. Kati Jokares yagirina. Okuviira ddala wetugendera ddala ku mukulu Thierry Henry, omukulu yateeba golo 228 eza Arsenal. Oba ze yateeba nga ayambadde shirt number 14 era gw'olabaawo mu kifaananyi Thierry Henry. Wetuba ku mwana mulenzi Thierry Henry bw'avaawo mu mwaka gwa 2007 baani abaddawo era baani abayambala ku saati eno ng'omukulu avuddewo. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Eddie Nketiah gwe baawe essaati eno. Yes, bamuwa essaati ya Thierry Henry shirt number 14. Mwana mulenzi yazannya emipiira 16 gye yazannyira Arsenal. Tubala kuva we bamuwa essaati ya shirt number 14. Yazannya emipiira 16 yateeba goals 25. Ekifo abeera mu kifo kya kusatu mu bayambala essaati eno
era bambi mwana mulenzi ono yakola appearances 27 oba yatandika emipiira 27 gyokka mu season 3 nga yambadde shirt number 14 nga tanava mu Arsenal okubeera nga ayolekera Crystal Palace mu 2-24. Kati mwana mulenzi yaddako awo oba akwata ekyokubiri ye Theo Walcott. Mwana mulenzi Theo Walcott yazanye emipiira 326. Era ono batandika okubanga bamugeraageranya nnyo ku Thierry Henry olw'okubanga bamuwa essaati eyo awakitegeera. Mwana mulenzi ono yateeba goals 10 mu mipiira 326. Wabula yakola appearances kumpi 4. Yakola appearances kumpi 4 ngali mu timu ene ya Arsenal mwana mulenzi ono. But mipiira 326 nga alina essaati eno yafuna oba yateeba goals 10. But kabula kata mwana mulenzi ono abeerenga atuuka okubeera nti aweza appearances 4 omugatte for Arsenal. So mu kifo ekisookera ddala tulinako mwana mulenzi Pierre-Emerick Aubameyang. Banyi muyinza okuba nga temujjukira Gayo ono. But Gayo ono yali record signing okuva mu Borussia Dortmund ku bukadde 56. Mu ddiiro ye yaliwo mu January wa 2019. Mwana mulenzi ono omugamboni era ng'olwatuka yatandikirawo kubanga ateeba amagoal. Ojja kujjukira ku debut ye nga azanya Everton. Mwana mulenzi oyo yateebera ddala here and there. Ojja kujjukira yateeba goals zaali 10 mu mpiira 13 ejasooka kwa Arsenal. Mwana mulenzi ono yagenda maaso n'okubanga azanya empiira 163 mwe yateebera goals 92. That means abeera yateebanga almost a goal mu buli 1.5 matches. 1 goal per 1.5 matches. Abalabi b'omupiira musobola okumanya ekibalo kyenjogerako. Singa ogambye 1 goal per 2 games yandibadde yateeba goals 10 mipiira 2. So wengamba 1.5 games yateebanga goal emu. Kitegeeza Guy yateebera ddala osobola okusanga bangi abamuvuluga. So it is up to Jokares okuyimirira mu bigere by'abayambadde essaati eno ng'asinga okubeera kabejja mu yo ye Thierry Henry. Agaliwo ye YouTube channel kwe tubeera. Abaseddi omusunsuzi erinnya eryange. Mwebale nnyo okulaba channel eno, liking a video eno. Beera bulungi, Mukama akunkumire. Thank you so much. Webale.